toleta kintu kibulamu kino kiyinza okukolanga ku kintu kyoyogedde nti gavumenti ya wano abantu bonna basomedde ku mwanyi bakoledde ku mwanyi kale ekibuuzo ekitongole kino kibadde kiriwo UCDA abadde akikulembera mu mwamulonda President Museveni era yamulonda. Ye yamulonda kadwaki olalo oyogera nnyo nti kyekibadde kirungi ennyo nga atakulonda yennyini aleesa. Kitegeeza nti ensonga gye mwogerako si eri. Bawadde n'ennyinyonyola nti ekitongole kino abakirimu abakugu bonna bagenda kuvaayo wali ni bagende ddala ministry bafuke babawe department obuzibu department ministry ya agriculture bakolere ye watandise ng'otugamba nti ministry ya agriculture bukyebaawo tebanko kintu kyekoze nti bwe bagamba abamu si bwe bagamba nga bye bituufu ate bicupuli ne bakola buli kintu kyona ente z'abantu ne zifa kalusu n'abeera kalusu ne basiba n'owulya nga basibye semabule tereta ente egindi ate ntuŋŋamu tereta ente egindi ng'owulya waliyo kalusu ng'embeera eganye nga babuuza tukole tutya naffe tutumanyi kubanga akyedi nga takola ki tamanyi kadwaliro waleyo abantu bagamba naffe emmwanyi zandifaanana ng'ente nazo ne zibeera mu kalusu n'owulya kalantini tibasibye kalantini naffe emmwanyi zisibiddwa olw'omukulembeze gwe minisita tobitegeera so singa muvaayo ne mukakasa abantu bannayuganda nti owaaye ku ssaawa zino abadde mu ministry ono abadde atutte UCDA mu maaso n'okufuna akasente ketufunye sizoni eno abadde ono musoke so kaali musoke tebalaamugobyewo era n'agenda okuba mukama we ate asinga musoke yensonga yokka so sikuyimira buyimirizi gwe notekeri nti ekintu kirina okuyitamu tugenda okukeera ku makya nti anaatwala nti nyawunyawu walimaku mwanyi nti sizirimangako naye zibangambye nzije wano omanyi nti waliwo abantu bangi wano baminisita abasinga babawa appointment letter nze nakugamba nti president waba alonda minisita si alonda nti amanyi kisekka nti bona Apollo yandibadde amumanyi bawandiika buwandiisi babidinga bintu byakubidinga yes bukiiti bwe buyitingana bwe baba balonda waliwo amaka nga batandise okulonda baministers ewassale waba wajjudde nga tokyasobola kugendayo ewassa nkuteesa wane emmanga wa tokyasobola kugendawo wonna waba wajjudde tutuukireyo tugambire omukulu era kyova president abane ebizibu bijitirivu nnyo era newuunya abantu abagala okubeera president ne bakkiriza empapula zonna n'azitunuulira nga baleese ono yatukola bwati ono yatukola bwati ono yatuziikira gundi ono yatuwa emmundu yegindi ono mu campaign zo bintu byakulobinga kati bambi n'atunula osanga ne wasayininze nze lumu president twali tuli eyo semba buli gye twali kati president najja nga bulijjo ne tutandika okwogera kati tutandika okwogera ne bagala tusabe essaala nga bomanyi bitambula kati waliwo DC navayo essaala nagikulembera kuba twali batono nnyo bantu nga 20 kati president bwe yali ayogera nakootinga DC nagamba wano Reverand ayogedde bulungi essaala ya Reverand eyeza ne mugamba yo excellence yo si Reverand oyo RDC nagamba n'oyo RDC nga tamanyi na kumanya mu nsi nti oli gyali president tamanyi ba RDC ye yalowooza n'essaala gye yasaba yalowooza nti yani Reverand era singa agabira waawo mangu mu church oyo yali afuuse Reverand kumpa RDC kati bano abantu bamu be bamutegekera kubanga waliwo Reverand baaliwo abantu sabidde omukolo naye olw'okuba baali bagubuutikidde ddala bakwata RDC asabise n'asabisa naye nga RDC Reverand kati n'olwali bano abasabe bino ebifo bamanyi obbatwalayo ne basiikiriza abandi badde era ne bataboogerako. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.